Agobenezo Valentine Cruz Mr. Olunaku lwa leero ndine chosen Becky. Okitegeera muwala mukakamu bw'omusanga simanyi oba ne waka bwato bwali simanyi oba ne mami bwato bwabeera but otherwise katunyumyemu ku katono ne chosen Becky emboozi yaffe egenda kuba ntono naye nga tugenda mpola chosen. How are you? I'm okay. How are you? I'm okay. Chosen Becky kulikayo bannange kulika ye London bannange. Navaayo mukwano. Nasemba okulaba ku Facebook ng'ogamba mumanyi lwaki okikola otya nga mumanyi lwaki neeyagala kubanga mumpaga. Chosen bani abakuwaga? Abampagira. Okay. Yes. Bambeereddewo. Banjagala nnyo so nange ndi muvumo munze. Okay. Enekyo nina Katonda omunene. Sure. Yeah, tasaa kunjuwa. Abatulaba abalungi natandika okulaba chosen Becky was it around 2016? No. Like nga tuchatting up Facebook even before you became a star. Okay, yeah. Nendaba nenganda like ndaba mwana gamba nange my songs nange you play for my songs but at last omuntu bobero mugumikirizo mala notuuka. Era mnaye. Chosen bakuzala Masaka. Yes. Kalochi? Kayirikiti. Wanji? Kayirikiti okwata kati omuntu njaga tumulagirire Kayirikiti bannange. Bwotuka ku welcome wenyini ekutusa okwaniriza Masaka okwata ku kyembalala katono then noweta waliwo ekikubeera kinene. Yeah, nowete ayo munda yonna Kayirikiti yonna yo side. Yeah. Chosen buchango tandika okuyimba. Soko tubuulire jani yo ezetambula eta. Osomedde masomero ki? Nsomedde masomero ga secondary ne primary. Secondary obadde somerawo? Nasomera ku masomero abiri cause Kayunga St. Anthony nagisomeramu from senior 1 to senior 3. Then ku St. Gerard's nensomerayo senior 4. Nga bagoba. Lwaki wakyusa nnyo? No, just sakyusa it was zali sente. Yeah, cause gye nasooka osomera bali expensive wadde lyali lya government naye lyagenda nga likyusa we balinyisa ennyo ne banzijayo. Chosen okulidde mu bulamu ki? Okulidde mu family nga gannyo nga ssente weeziri nga buli kimu ekiri okulidde mu bulamu ki? Nkulidde mu bulamu era bwakweyiya bwakwesiga Katonda mbeera nga si nnungi kuyiiya. Yeah. Waliwo ekifaananyi njuze ekyalabika ku social media ng'ofukamidde ku luzzi oli mu kusena amazzi. Saa zino bw'okiraba kiki ekikyuseewokko mu bulamu? Nkyuse nze nganze cause though nsobola ogenda ku luzzi naye ate ngenda neeyagalidde naye luli lyalinga tteeka. Nkyuse Mukama nkyusizza. So how does your music watambula atya okuva e Masaka omujja otya e Masaka n'omuleeta Chosen n'okrossinga Kampala n'okuba? Yali favor ya Katonda nti omuntu yajja ku ssomero nga atunda bizigo bye n'agamba ayiiya akayimba nga tumuwa ekizigo. Nze bwe nakayiiya n'anjagala. Wayiiya akayimba ki? Kali ka bizigo ka Nick Products. Yeah, mkulu Kirangwa owa Nick Products bwe yandaba nga nkayimba nangamba oyimba bulungi bwemaliriza senior 4 nkubira ngenda kuteekamu ssente. Sure. Yeah. Endowooza nti asaaga naye slowly era we namala ne ngendayo n'anteekamu ssente. Nakuleeta Kampala. Kati bwakuleeta Kampala osinkana otya Victor Kamenyo? Victor Kamenyo of course ambassador wa Nick Products. So twali mu kibiina kye kimu kali kaŋŋambe. Nekirala yali amanyi industry so ng'alinga muganda wange tata wange byonna musically. Yeah. Okay, so tulaba Victor Kamenyo yatukubira amasimu nze nali nkumanyi ya Victor Kamenyo nga yakubira amasimu bannange Chosen ojja n'akayimba kakasooka byabangi. Niki yasooka kakola? Yeah, yasooka kakola. Ani akawandiika? Nis Henry. Yep. Waliwo story gye nafuna ne baŋŋamba nti Ninsanu yakuwandiikira oluyimba n'agamba nti bw'ona akayimba obulungi nja kuwandiikira oluyimba olulala olulungi. Is it true? Yeah, nali muto n'endabika yange kale nga womanyi teyasooka kunzikiririzaamu naye n'atulekera oluyimba n'agamba waluyimba obulungi tujja tambula ffenna muyiize. Yeah, nenkayimba bulungi. Tuyimbiremu akayimba ako bannange eri abali eyo nga bannange akayimba ye kaafa. Omanyi abakazi bameka bewayogerera? Bangi era kyova olabe bafaani bange abasinga. Nyimbiramu akayimba ako.
Byabanji ebizimbe by'abalodi buli ayagala yapangisa byabanji kwe kuba nezirozi buli ayagala neyeebaka vasi endala emu kyozeni abantu bali eyo gwe tomanyi kyoli mu kukola saawa zino mukwano ebiseera by'omaleyo bingi nnyo nga sikulaba manya nti oluusi waliwo ne lwenkulowooleza ebibi byotannakola ati nkugambe kikyo tannalaba tatagende ku polisi n'empaba wow omwana alina eddoboozi ddungi nnyo chosen Becky so tuva ku byabangi abantu batandika okugamba oba omwana ono naye alina byabangi akayimba nga wakayimba nga okajja ku mutima ye music bwatu olwokuba nti music ali munze so buli kyenyimba neteeka mu kifo ky'oyo omuntu ayinza okyogera nenkimba nga nkijja ku mutima nga nkimininga tunyumize ku mbeera eyaliwo ng'oli ne Barnabas mu eyo video wasooka mutya era munaye nasooka mutya cause ye Barnabas aludde mu industry y'okuzannya buli kimu kiba easy kasita aba nga akyagala so yali free nnyo ng'ali sharp nenze nga nina ensonyi nga ndaba tekisoboka omusajja nsitula atya omusajja ng'oyo ne finally mukama wange oyo mukulu Joseph Bambi olwokuba yali akimanyi nsobola okukikola naye nga jesi nali ntidde yajja n'aŋŋamba tukujeemu nkujjeemu mu music tokyabirimu bayi genda omulala kabizannye nali njagala music nenkaaba nnyo ne mugamba nedda munaye tonzijamu kati awo nga nina ennaku ne baŋŋamba then yimba kati awo nenkola actions zonna nga ebaali baŋŋambye okay so mumala okugira oluyimba lufunako olukuteeka sooka ombuulire maama awulira atya bannanga alaawo oluyimba luvuga buli wamu embeera mu kyalo yawulira essanyu maama yali takirabangako yali saakikkiriza naye mukama yawulira essanyu yasanyuka kati oddayo wanise nolawandika bankuza nesooka ekuba ensi bankuza concept ani yagireeta concept ya video ey'oluyimba lwali luyimba lwa Ninsenu actually lwalina already recorded lwakuba nti eyali mukama wange yamugamba olwokuba omwana ono mupya njagala oyiye ekintu ekipya abantu kye batayiyangako nga kigenda kukwata mu bwongo bw'abantu Ninsenu muyiiya mulungi singa oba omusasudde n'ekirala ng'oyimba bulungi akolera kyoyagala akayimba ne kagenda katya bannange akayimba kanyuma nze nakayimba nze wengeri gye nali nduyimba siwe lwali nali nduyimba kale nga nteekamu biri ebyange ebyeggono bishinga nkayimba nga kagenda empola newe natuuka mu studio nesimu n'agamba nedda oluyimba luno tulukyuse gw'osooka kayimba otya nalinga ngamba nze maama yankuza oti okay tugende mu maaso tuwulireko manyira ebintu binyuma n'owulira ekintu nga bwe kyali then omwana nga nkayimba n'eddoboozi liri eryalagirwa oti bankuzakuza embeera mu studio awo ko nesimu n'agamba nedda nnyabo toleeta wano bya bandi ogenda kikuba nga kiri hot ogenda kubikyusa banange nempulira ekizibu nga nze mmanyi bwentyo bwe nina oyimba Katonda bwe yantonda nga ndaba oli ankyusa nendaba nga sibisobola naye nenkyuka kati oba okyayimbayimba nagamba ekikyenjagala naŋŋamba ontyo yanyimbira mu nesimu amanyi okuyimba amanyi alina akayimba keyayimbako ne febusi gwe singa wakalabako sikalabangako naye nze akayita Summertime oba ofuna obudde ogenda ku YouTube newandikamu Summertime febusi featuring nesimu ojja kukalaba okay nanyimbira kye yali ayagala naŋŋamba njagala kino ne Ninsenu awo nange nenkikuba nze nange kenjagala okuwulira Chosen ako kabankuzaako koyagala akayimba ako kayimba okay nali engeri gye nali nkayimba wange nampola bankyusa ne baŋŋamba baagala ebigambo bituule butuuzi ku ngoma aŋŋamba omaze akabanga nga wenawe panka bwe ntyo nga mbibuusabuusa nga bitula ku ngoma otandikira awo gaddemu ako weeyongere mu maaso nze nnyumira ngo engeri gye mwajampinga omaze akabanga nga wenawe panka tugende mu maaso
omaze akabanga nga wennawe panka yeah nga nkosanga naera nga wemima nga kamesejo kalaba n'okatikinga yeah gukasoma ate bw'okamala n'odilitinga mwana ono mwana ali talented ya abamuwagira abali e Dubai abali e Oman abali e US abali e London please go on and support this young lady bamita Chosen Becky ku Facebook okosa manya ki Chosen Becky ate Instagram byonna Chosen Becky running a platform zo nze of course nze running yes akati Chosen tumala okuba bankuza tugenda wa twazaako oluyimba lwaffe baluyita alibaani cause mukama wange yali ayagala nkuba oluyimba abantu mbakube kasavu kanyama bwenkuba olugenda empola bwenkuba oludduka bwentyo so ne tuzaako oluyimba lwaffe lwalibaani though lwajjira mu bizibu twe twafuniramu abo ebizibuzibu ne lutatunda yes engambo zatandika otambula nga zigamba Chosen wayawukanawo bine Victor Kamenyo era nga shares zo Bambi tezaali nnungi nga we walina ozifuna you were cheated is it true you were cheated no okay twayawukana bulungi ne blood cause yaŋŋamba nga Becky wadde nkukwatirako naye enkya ogenda kuyimirira nga ggwe nange natandika bamanaginga naye nenyimirira so byenkuyigiriza biteeke mu mutwe nga bw'oyiga bw'oliwulira nga you can stand oŋŋamba cause twali tetwasayininga ndagaano yonna nti abeere manager wange yali ankolera na mutima era njagala omwebaza omusajja oyo yankolera na mutima yes naŋŋamba bw'owuliranga ng'osobola oyimirira so ogenda n'omutima ani aleeta concept y'okukola concert ku nnyimba 3 concert eyo mukulu kirangwa ye yagireeta teyali yakufuna ssente yali yaku kale bakaŋŋambe yes nakuyimirira nakukola nkolagana n'abayimbi balala kubanga twasaba abayimbi bonna batukolera ku bwere tewali muyimbi yatukolera ku ssente mukulu David Lutalo Spice Diana Mary Butter Little Boss bali bangi yes Chameleon twamutimba naye yafuna ndoza yafuna waawe ebizibuzibu natasobola nenga naye yaliko era naye yali akkiriza kutuyambanga ffe kozi yakola n'akalango eno concert yakuteekawa yanyimusa yampa emikwano mu industry najigiramu ebintu bingi yatuyamba nnyo mami yaliwo yaliwo baŋŋamba wafuna ssente n'okwala ssente n'odduka ewa mami n'omugulira TV nagenda ne mugulira TV maama ogula flat screen zino ennene nomugamba nti mami yiiyo Chosen olwo tukulaba ovuddeyo mu Nick Products nsonga ki ezikujjayo ebya Nick Products taata wange nanyini Nick yeyampa chance yes teyangoba teyakola ki yampa chance egende ntandike music nga akwaddeko entandikwa yes era naŋŋamba in case you need anything call me, I'll be around. Bw'oba olaba bizitoyemu you can come back. Oba olaba ki osobola okunkubira. Engambo nyingi zatandika okutambula nga bagamba David Lutalo abazeka kodyo ajjeyo Chosen Becky omwana mulese ayinza omusuula bla 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 bigambo bingi byatambula. Chosen, what's your take? No, but okay, abantu we balowooza because omuntu omu walowooza ekintu omulala nakigamba omulala baba balowooza kyekituufu naye nedda. In fact nze natuukirira mukulu David zo naye yali anjagala ng'omuntu yali ayagala music wange nga wobeerawo nogamba bannaye omwana ono annyimbira bulungi so ne mutuukirira ne njogeramu naye ne mugamba munnange taata kino nakino naye mbadde nsaba naawe nkwatireko just nga nina oluyimba nga neetaaga okumanya oba lutuufu nkubuuzengako nangamba it is okay nja kubeerangawo. Reception ye nga akutwala oba nga omukubira essimu gwe wamukubira essimu oba mwesanga ku kivulu? Ku kivulu kyange yajja ekya n'atuyimbira olw'okuba nti yali anjaga olw'okuba nti yali annyimbidde bwereere nasalawo ntwale ennamba zaabwe bonna nabeebaza buli muyimbi eyannyimbirako nabakubiranga ne mbeebaza kati mu kubeebaza ne musaba nti mbeere mukwano gwo tunyumyenga nga nkubuuzaako ng'ombuuzaako so yali mukwano gwange already. Embeera eri etya mu the hairs
oli signed under the hairs oba olinga chosen Becky ng'omuyimbi eka? Nze ndinze kamnayi. Nga chosen Becky? Yeah. Toli the hairs? Okay. Manager wo yani? Manager Rogers Kijambu anyambako naye. Yeah. So kakati David Lutala akuyamba kuki? Musically, financially, bwemba bizitoyeemu mugamba oluyimba nga njagala oluyimba olutuufu asooka ngamba nti Becky olwo toluzaako ololindako sooka ofuneyo olulala nga luli bwe luti ne bwe luti lw'obozzaako. Nganze omuntu anyamba, nganze omuntu wemba nina kye neetaaga oba obuvunaanyizibwa bwonna nsobola omugamba nti munaye wano wazitoyeemu nyambisaako oba kasente oba kina nyamba. Era aliwo nga kitange mu music ne mu bulamu bwange. So fakati tugamba nti weeyimirizaawo nga wekka ng'omuyimbi okitegeera. So omuntu sooka omunnyonnyola akulaba essaawa zino embeera etambula etya? What's the difference between being under management and being under manager akuyamba ku byokola then nawe ng'omuntu cause kuyiga? Byonna birungi bw'oba olina manager era naddala ffe abakazi abakudirectinga abakolera byonna ebisinga naye ate erudde abakuzaamu ekyejo wadde nga bwe kityo bwe kirina okuba. So kati bw'oba olina manager ng'akuyambako naye nga naawe oyimiridde nakyo kirungi kubanga nti omanya embeera ne bwekkuba kati manager bw'afa. So embeera ne bwekkuba osobola oyimirira n'ogamba nti kati kino nakirabako kino baakiŋŋamba n'osigala ng'oyimiridde. So birungi nnyo byonna. Oli muwala era omuwala akuze era abavubuka abasinga bakulaba bakwegomba naye ekibuuzo kiri kimu nkimanyi mukyalo eyo oba mukyalo gye wali oba ewaka kati boyfriend gwe walekayo yakyaliwo oba yavaawo? That is my personal life. Yeah, so mulinde we naba njagadde obiyogera in public. Of course nja kubatuuza bagambe kino na kino kubanga bwe kirina okuba mateeka omuntu wafuna amwagala bakola embaga nekimanyikwa but for now bikyali byange. Ku nnyimba z'oyimbye ennyingi zikyamudde abakyala n'abasajja ofunye ettutumu lingi. Chosen Becky right now ye muyimbi omuwala aliko mu bavubuka. Twagala okubuuza ekibuuzo nti how do you play with your ball ku basajja abakusumbua? Abasajja sinnabafuna nnyo. Sure. Tebakwana? Balaba oli muto. Anyway, eri ne wabazze kunkwana nansanga awulira Enaaku nagamba Bambi kawala kange. Honestly, so kati nkyaliko feva eyo nti omuntu asobola okujja nga azze kunkwana nga ye yemanyi mu mutima mubi ne nagamba nedda kankaleke Bambi tekayina ttabu. Ewaka gy'ova mu family y'abaana bameka? Tuli bangi, tuli abaana 9. Yeah. First born? Nze nzirwako 2. Oddako 2? Kuba sembayo? Okay. Ku ttutumu lyofunye omuntu yaligambye nti omwana waba tubuulidde background ye, you come from a humble background. Bw'aba kubuulidde humble background ye ogezezaako kyusa ewaka? Ngezaako tho si byangu ng'abantu ababirowooza b'abantu bamanyi bw'ofuna erinnya oba ofunye ssente naye it's hard nti erinnya oluusi abantu bakwagala nnyo okusinga emirimu gy'ofuna ate n'emirimu gye tukola oluusi wabeerawo okulemererwa n'otuka ne bagamba nti bitulemye leero tetufunye naawe ng'oli muntu n'okitegeera oluusi ne mutakola so si byangu naye ate kenfunyeewo they can tell ngezezaako. Tukulaba nga tiketi nga gundi zizze ba promoter batandisa be UK. Becky nkulaba ngoli excited, of course everyone are very excited. By ngambe soko fuluma baga Becky bamumye visa. Becky, how was that moment? Tebanyima ku visa. Yeah. Kyali bwe kiti nti olw'okuba gwe gwali omulundi gwange ogusoose. So bayi batubuuza ebibuuzo bingi kubanga we batuwe bakola bwe guba omulundi gwe gusoose naye tebaginyima. Abantu batya buti bali tebakikiriza nti ngenda ne batya naye nze nali mugumu kuba Katonda wange mwesiga. How was UK? Yali y'amaanyi bannanga abantu banjagala mukyala Annette, Mama Beatrice, mukyala Hadija, Vicky bannange bakwagala bangulira ebintu byenjagala byonna banjagala ye Mama Annette oli mama wange family yange nafuna family mu London. Yeah. Kukyuku byonna nga tusamarizinga
njagala weerowooze bulungi. Ompera omuvubuka akulaba ssaawa zino. Ekirowoozo oba ekigambo ekiyinza okyusa obulamu bwe. Kyenyinza owa omuvubuka ndaba nti nze nga nze Becky history wange abadde munene. Abantu abamu tebabitegeera, abalala babitegeera. Naye kyemmanyi Katonda wange abaddewo. Ng'okyalina amaviivi okyasobola okufukamira osabe, kubanga waliyo abali mu malwaliro nga tebakyasobola kufukamira. Waliwo abatakyasobola kwogera ng'emimwa gyasannyalala. So bw'oba oyina buli kimu, teweevuma ky'oli, kyonna ky'olina, fukamira weebaze Katonda, omusabe akuwe. Kubanga naffe tewali yali tutegedde, naye olw'ekisa kya Katonda. Kati munnange omuntu asobola okugamba nti Chosen Becky mumanyi. So mu byonna kye mbakubiriza Katonda yekka. Oba omuyita otya, oba omuyita Yesu Kristu, oba omuyita Allah, oba omuyita Yezu, oba oyo yali mu ggulu eyakutonda, eyateekawo eggulu eryo, eyakola buli kimu, fukamira omwebaze. Alan Cruises manne Mr. Handsome bye bigambo Chosen Becky byagambye gwe ng'omuvubuka osobola okuba ng'olondamu ku ebyo bisobola okuyamba oba ebina kye byongera ku bulamu obwo. Nze kyenyinza okugamba essaawa zino haso kitegeera tekoma, kola nnyo, beera n'egyo emikwano gy'osuubira gisobola okuyamba n'abo abantu abasobola okutwala mu maaso. Alan Cruise ne Divoch ko kamera kwali nnyo, tovaawo, we attract, you will be tracked. Celebrity Track. Subscribe.